Omulamuzi Isaac Muwata owa kkooti enkulu mu Kampala ayongezayo okulira omusango gw'obutemu oguvunaanibwa Ogwa Katanga n'abaana be basatu ssaako eyali omukozi waabwe okutuuka nga 9 Ogw'omusanvu omwaka guno. Bano balabiseeko mu kkooti okwongera okuwaayo empoza yaabwe mu musango guno ogugenda mu maaso mu kiseera kino. Wabaddewo okukubagana empawa ku butuufu bw'endagabutonde ezaasangibwa ku mundu egambibwa nti yasangibwa mu maka g'omugenzi Henry Katanga ng'eno yeeteeberezebwa kubanga ye yatta omugenzi. Bapuliida b'oludda olwawaabirwa nga bakulembeddwamu Jet Tumwebaze ne Bruce Musinguzi bategeezezza nga ebyava mu kkebeneraagabutonde ezaasangibwa ku mundu bwe byafuluma mu nnaku ez'omwezi ez'enjawulo ekireetawo okutankana n'okukakasa obutuufu bw'ensonga zino n'okukakasiza ddala oba engalo ezaasangibwako n'ebinkumu byali by'omuwawaabirwa Mole Katanga. Stated that the Soko visited the scene and picked samples for forensic analysis. It goes further to say, on the DNA examination of the pistol, it was found that A1's DNA was the most predominant on the trigger. The DNA analysis report shall be relied on during the trial. The basis of our objection, my Lord, is that on the 22nd of January 2024, the indictment that Ms. Samali prepared and signed was read out. The indictment that Ms. Samali prepared and signed was read out in court. And my Lord, paragraphs 32 and 34, of that indictment, of the summary of the facts in the indictment, are the basis of this application, my Lord. Ye omuvunaanibwa omulala Otai Charlson nga ye yali omuyambi mu maka gano bw'alabiseeko mu kkooti bamulumiriza bya nsuso okugezaako okutaataaganya kamera enkessi ezaali mu maka muno n'ekigendero eky'okwongera okutta obujulizi ekintu ye kye yeegaanye. On police examination of the CCTV, in and around the premises, we'll stop. Then on police examination of the CCTV system, it was discovered that critical cameras had been tampered with. The CCTV report shall be relied on during the trial. On the 3rd of May 2024,
were served with a DNA report. My Lord, on the 3rd of May 2024, we were served with a DNA report. My Lord, the DNA report, my Lord, at page 36, the DNA report at page 36, clearly indicates that it was prepared on the 30th. It was prepared and signed off on the 30th of April 2024. Objection to A1 following the proceedings via video audio link. We are, however, careful, my Lord, that that process should be we are careful that that process should be well guided so as not to amount to a procedural irregularity. Should be in compliance with the law so that we proceed safely, my Lord. So, my Lord, as you may be aware, as court is aware, Article 28, Article 5, requires the presence of an accused person during a criminal trial, except most of that. Is that where the law provides a formal procedure that procedure should be followed, well documented, the relevant consent obtained in writing, my Lord, that is formally. Omusango guno gwekuusa ku kufa kw'omusuubuzi ow'erinnya Henry Katanga agambibwa nti yattibwa mukyala we Mmole Katanga kati omuvunaanibwa era ng'ono avunaanibwa n'abaana be 3 nga bino kigambibwa nti byaliwo omwaka oguwedde mu maka gaabwe Bugoloobi. Omuvunaanibwa Mmole Katanga awakanya eky'okutta bba. Omusango ogugezeddwayo okutuuka nga 9 omwezi guno ogw'omusanvu.